buli lunaku olukya embeera eyongera kukyuka, ebintu byongera kubeera nga byonooneka ku side eya Mwami Museveni. Ampuliriza amawulire genyina olunaku olwaleero gassanyu nnyo eri omuwagizi wa National Unity Platform oba oliawo oba omuwagizi w'enkyukakyuka yenna kasitoba ng'oli ku ludda olunyigirizibwa. Kati mu mbeera eno ogenda kulaba abawagizi abasaze eddiiro bano nga mulimu abakulu n'abato naye nga bagamba nti ekimala kimala era emijoozi bajambuddemu egya kyenvu ne bagikasuka eri ne bagamba ffe twegasse ku nuupu ekijja kijje mu kuwamba abaana baffe, mu kutulugunya abaana baffe, mu kubuuzaawo abantu baffe obusungu butukute ne tugamba ye kyo ekimala kimala naffe katwegatte ku Kyagulanyi Center tusobole okubeera nga tulwanyisa omusajja. Laba Secretary General wa National wa NRM bwavuddeyo n'akawangamula mu maaso ga Museveni n'amugamba muzeyi tukukoyo okulya enguzi, abantu bali enguzi. Ono wa NRM mu maaso ga Museveni maaso ku maaso n'amugamba nkubuulya bino ekintukako kintukeko naye nga njogedde amazima. Abasajja basusse okulya enguzi okukoza akakanja bannayuganda mu maaso aga Museveni. Gonna amawulire ogenda kubeera ng'ogawulira agasingako n'amalala mangi nnyo mukwano gwange ampuliza ogenda kubeera ng'ogalaba bannayuganda abeekubyemu jjulume ne bagamba nti Katonda wange kaakati munnayuganda okubeera ng'obeerawo olina kubba bubbi ensi nga bw'efaanana ogenda kubeera ng'obiraba nkugambye obutambi nze nabo bonna ku AKTV. Twambula ne Haji Miti onono nga musomi wa Dduwa Kungwa gwalina ekizibu wenna oyagala visa oyagala genda bweru oyagala promotion ku mulimu n'ebizibu ebyenjawulo byonna kona ku Haji Miti enamba yesembya 15 mukwano gwange ampuliza akusomere Dduwa ebigambo biterere ayagala okulangana AKTV enamba eri waggulu esembyayo 89 ya AKTV gikooneko ku WhatsApp tujja kubeera nga tutambula ffena. Kati mu mbeera eno ewatali kulonzalonza ewatali kusumagira enkola yaffe ku mutimbagano gwaffe mugimanyi ogwa AKTV omuntu wa wansi nkusaba video soko jimpere ekigalo mukwano gwange angoberera jiwe ekigalo esobole okwera nga efuna mileage buli munnayuganda agifune ate ompya nkusaba subscribe ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu waka waffe omuntu wa wansi kansooke nkuggyemu empewo nga bulijjo bwenkola. Kati bwe tuva mu kugyamu empewo tutandike direct awo tugende mu lugoto lwa waka. Bobi wasizote biruma yawo opposition musula mutyambuza nze nange nasuze tudde ndowooza y'abakama engeri gyali n'effujjo okulayiza abatana bafuyako n'alayiza akabuto yafugidde ebbanga mu kampeyini kyeraga kyere timu ntebe y'eggwanga nze nali nnina ottuula kati ndowooza weetandikira siraba nani yeekedde kyokka sirina mmundu wabula by'abatama wankola bubi ekyobutandayiza ekyo kyo nja kufa nkolima nali ŋŋaanya ogendewo omusajja ono mukazi ekizibu ekituuseeko nga kino yeyante engeri gyafuze ebbanga ampamvuganya atuyisaamu amaaso naye byabakama nga bwewanjiye ekirayiro kye nakola akankimenyewo osanga naalumirwa mu mutima gwe n'ayatula nti entebe y'eggwanga wagiviiramu nze nina okumuddira mu bigere leero gadutakedde ku makya wabula nkwetondedde nnyo mu mutima gw'onsonyiwe ebyobululu wansinziza newebabeera bannoze ero kanzibakotowena njogerako olwo nensibwa basajja bokyola ne banconya okukamala zeruzirankooyeeyo n'empoliisi ewange yakolayo enkambi ate kibindi sirina mundu nandigenze nsikoze nekuwambisa amaasoba sentudde nzirukira erikwe entebe w'eggwanga oba onopaayo kyansi nsawo kyatulekere kinekiskyobukini alina kubeera nze gwe naye onootuuka kufambuuza nga tobuddeeko mbukulembeze owaaye nyamba bambi mwami kakuto yatule ntasa bambi nanyini nteweeyogere Bobi Wine ng'olabye n'ebizibu ebikuyuganya ennyo bityo yabakama engeri gye yakwiye ng'ekumalamu amaanyi ikwata okulotwa abatuuze boona alayizaamu ate nze kirabika yakuutya lwa mumbi egy'okozesanga sayini singa tewakirowoozezza nosala lumu eddiiro ikubanda banti engeri entuufu mwenna ndiisa okujuna n'application nina nnyingi ensaba abasaba okakuza. Aya basi kati yessawa tusimbule nga tumaze okubeera nga mukwano gwange ampuliza tutolontoka mu mbeera eno mukwano gwange ampuliza tugenda ne kutandikana edduwa enzibu omusajja ali Haji ono atawena atasaaga atasumagira atatya biduduma
asomedde mwami Museveni eddwa enkambwe ennyo. Kansooke entandike na ddwa eno kubanga video gye twolekedde yeetaaga edduwa nga eno. Ono avuddeyo misana lwatu mu bantu n'agamba nti mwami Museveni amawulire bujja ku kyolunaku lumu ng'olwaleero nga leediyo ekawaŋŋamula ng'ekatutema ng'eranga nti Museveni yo leka gutatiba habulwa amaze okubeera nga assa omukka ogw'enkomerero. Sheikh Mulamba yayogedde ebigambo bino n'agamba nti mwembeere bagumu abeeraliikirira abaana ababuzibwawo abatulugunyizibwa abawambibwa kiseera buseera essaawa egenda kubeera ng'etuuka amawulire gajja kujja leediyo ejja kulanga TV zijja kulanga tewajja kubaawo kikyuka nti mwami Museveni amaze okubanga afudde. Kansooke mukuwe tweyongereyo naye tubeere bagumiikiriza tulibeera bwe tuti tulibeera wano ng'amawulire gasoma ti Museveni afudde ate lwali baafudde teri kigenda kukyuka mu nsi okujjako liriba ssanyu ki abasiraamu mubeere bagumiikiriza abasiraamu mubeere baki. Kati ng'omaze okuwulira ebigambo ebyo okusinziira mukwano gwange ampuliriza Sheikh byayogedde ekyo kiraga ekifaananyi ekiri mu bannayuganda oba oliawo okusinziira ku bikolebwa ku bannayuganda okusinziira okubirabwa bannayuganda ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe naddala abo abatalina bwekyusizo abatalina bwogerero abatalina ddagala mu ddwaliro abatalina ssente zibatwala mu malwaliro g'ebweru abatambulira mu nguudo nga nvundu abalina abaana abasomera mu maguudo agaffe bannakunkunye dda balina ennyiika ku mitima kyovula nga bafutuka ebigambo ebyo. Kati mu mbeera eno laba Secretary General wa NRM ono asinkanye mwami Museveni maaso ku maaso mu nkuyanja y'abantu n'amugamba tukoye obubbi abasajja babbi abasajja bo babbi nkugamba maaso ku maaso be bakozeza mu Uganda akajiri be bamubuzizza ku wayigeka oluba be balya omusolo gwa gavumenti be baleetya Uganda okubeera n'enguudo embi mwami Museveni abasajja bo babbi nze ndi mu NRM naye abasajja babbe ekyamazima tubba ate nga ne mwami Museveni kennyini kyekikonakonaga nti abantu ababba abamanyi waliwo omukyayina eyamubba naga nti n'abamubba abamanyi naye talina kyabbakolera. Kati omusajja ono avuddeyo maaso ku maaso n'amutunula mu maaso n'amugamba nti abasajja babbi nze nkugambye. Kansooka tumukuwe omusajja ono omwewulireko mu bigambo bye nakugamba wano bwino tubeera naye tumukuwa gwe kennyini n'omwerabirako. Corruption, greed, nepotism are things that is even making Ugandans more disgusted in the leadership of our party in government. I'm speaking to you this because I know you are my shield and I have to be honest. My church told me to be very honest. I've told this to the president. I am not scared of calling a spade before anybody. If we don't restrain, if we don't control our greed on how we use public resource, how we steal with impunity, then Ugandans will push us out of power, and that will also be another transition. The hills of Kampala are expanding with the buildings, but schools, health centers are shrinking. So where do people get this money from? And who are the owners of these structures we see around? Commissioners, directors, ministers, permanent secretaries. So people get disgusted. Kati bwulira ebigambo ng'ebyo eby'abasajja abali mu kintu abali omusimbi abali mu gavumenti abali ku payroll nga buli mwezi akasente kajja kuli ka allowance amafuta ga bwerere emmotoka za bwerere amayumba ga bwerere mwe basula amasomero ga bwerere bali ku medical insurance we bogerera ebigambo ebyo olwo munnayuganda omwavu wa wansi emponga byoya olowooza ye aba awulira atya. Kakati mu mbeera eno abasajja n'abakazi we bavidiyo ne bagamba nti ekimala kimala yessaawa tusobole okubeera nga tusala eddiiro nkugambye nga bali mu mijoozi egya kyenvu egya NRM ne bagamba nti ekimala kimala omusajja munnange atukalakasa ebbanga ddene ffe twazaalibwa mu myaka gya 6 naye kaakati essaawa zino tukyatunula omusajja omu akyatukalakata katusale ku ddiiro twegatte ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu era bano beebazizza ne basiima nnyo emirimu National Platform gyekola mu Uganda mu Buganda ku regions endala okwetolola Buganda n'okwetolola Uganda yonna ebweru waayo. Kati mu mbeera eno sijja kubeera nga nnonzalonza kansooke nkuwa abantu bano tugende mu maaso obeerabirako n'amaaso go. People power. Our power. People power. Nebaza nnyo omwana waffe pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Laba.
agange nsose kumwebaza alyoka amanya agange zena Loiso Sala nzali wa muganzi Isaka Wamala kuyebesa abo najjo kyegomba yensonga lwaki nsose kwebaza oli mwana muto nkuzaala wavaayo n'otulaga twakoye ekintu kino ate ebigambo byayogera obuvumu bwayogeza n'obumalirivu bwalina akulaga nti ye yakoowadde ekintu naye olowooza ni ataakoowa bangi batya kubyogera mu kamera naye ng'ate munnange abantu gye bali eyo nga bawulira bagamba obudde bwonna Mukama waleetera change tujja kuba tujjaniriza ono mukadde w'empigi naye akugamba nti abantu bo bamalirivu okugoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu akakasa nti munnange bakooye ekimala era babadde kamwokya kyewuunyisa nti agize nga ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya Gen Museveni kulaga nti nno babadde bawagizi nnyo ab'abantu bano naye mu kuwagira abantu bano otuuka ekiseera naye n'ogamba naye bempagira bo ddala baagala ki biruubirirwa ki ebibeesibisiza ku ggwanga obutayagala kulidda kale bandiganya oddita nga tulabawo enkyukakyuka nti balina kye balikoleredde naye olwaleero babuuza myaka 40 gye bakulemberedde tolaba ki kye bakyusiza ku ggwanga wabula ate buli kintu okwongera okudobonka n'obudobonkanyi ne bavaayo ne bagamba kimala yesaawa twambale t-shirt zaabwe tubalage nti twaliko abaabwe naye saawa eno tukooye twagala naffe okulaba ku change twagala okulaba ku bukulembeze bw'omuvubuka nga yakulembera eggwanga lino abakadde baddeko ebbali nabo babalowooleze amukadde wuno avuddeyo wa myaka 7 naye alaze ekifaananyi kikyali mu nda ye era n'ayanirizibwa ekamwokya aze n'ettiimu ye era nga bazze okweyanjula nti nno bano babadde b'amaanyi nnyo mu kibiina kye NRM naye olwaleero bavuddeyo ne bagamba tukooye NRM ne bw'ogiwagira omala manda. People power. Our power. People power. Nebaza nnyo omwana waffe pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Laba amanya agange nsose kumwebaza alyoka amanya agange zena Loiso Sala nzali wa muganzi Isaka Wamala kuyebesa abo najjo kyegomba yensonga lwaki nsose kwebaza oli mwana muto nkuzaala wavaayo n'otulaga twakoye ekintu kino twagala kino obumu kubanga kati ffenna kuli gumu naye kino kisosola twakikoowa kuba tetulinamu mugaso tetukufunyeemu abaana baffe tebasoma kuba ssente tetukyayina kati ayina obukodyo yagambye mbu covid amuluma ate nga mulamu anoonya wabbira anoonya bamuwe ssente atandika okubba naye yerimbye olaba nvuddeyo nina emyaka 7 nvuddeyo nga ndi wa 7 batuga nti fe abakadde ffe tumwagira naye nze namukowa ddala bannange neebaza nnyo omukyalo neebaza nnyo muganda wange ono nakintu ewaffe yatukolamu omulimu naye ng'ate avajjandira ate nze ndi weegungala wadde banzaala gomba naye mbeera gungala naye tetulabayo bajja tukolamu mulimu balala twagalayo abavumu tugimufu kubanga bagenda ne babba ofiisi yaffe eya MP waffe ebintu ate nga edinanye neyaba NRM yokka yo tebagibba oba temumanyanga oba mwamanya nze mbabulidde mujje mutukolemu omulimu banne neebazizza mwenna okumpuliriza
Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya, mbikwata ne mbizinga ne muwandika ku kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 Mu Uganda buli kimu kisoboka. Mu Uganda buli kimu kisoboka. Bannayuganda tulwadde endwadde ez'enjawulo nga tetumanyi ziva kuki, kubanga omuntu buli omu ayiye asikaza we. Obubbi bweyongedde, obutemu bweyongedde, n'obufere bweyongedde. Kati mu mbeera eno njagala nkulage endwadde ze tugenda okombooza nga tetumanyi, ate nga mukwano gwange ampuliza ffe bennyini ffe tuzeeretedde. Naye ng'embeera eyo era eva ku gavumenti okubeera ng'omuntu takyalina kyafuna yadde n'akamu okusinziira ku ebyo ebintu by'abaasuubula, okusinziira ku akakasente k'abayingiza tekakyayina value. Kati omusajja ono njagala omutunulire mukwano gwange ampuliriza. Omusajja ono mwetegereze, kubanga eno bizinesi buli muntu osobola okubeera nga ogikola, era buli muntu abantu 100 mu Uganda kuliko 95 abakozesa amata. Naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa omusajja ng'ono n'asiba kkaani ezo zonna ku pikipiki, n'akwata amata nga bw'olaba bw'akola mu kkaani emu, n'abeera nga agaawuzaamu n'agateeka mu kkaani endala zonna. Kitegeeza nti kkaani emu omusajja ono yagireeta nkalu. Kati n'akwata amata agali mu kkaani emu n'agenda ng'agagabanya kkaani zino zonna ezisigadde. Kaakati bwe yamala ozigabanya kkaani zino zonna ne zisigazaawo gutundutundu nga tezijjudde mata gano. Kakati kye yakola omusajja ono bwe yamala okubeera ng'agabanya kkaani, era nga bw'olaba nti amata agajjamu n'agenda ng'agayiwa mu kkaani ez'enjawulo zisobole okubeera nga zifuna. Kakati n'akwata kkaani kano akatono n'addira ogutundu ogusigaddewo n'ajjuzaawo amazzi ameereere. Wulira, kakati naawe okyerabireko, weerabire. Kyokka ng'ekikwewuunyisa amazzi agasena mu kidibaawo. Laba emmotoka we ziyita ku kkubo, ente we ziyita, embwa we ziyita, abantu we bayita, we bafuka, bapama ne mu nsiko, amazzi agasena mu kidibaawo n'aleeta mu mata n'ayiwamu nga bw'olaba bw'akola mukwano gwange ampuliza. Eyo nno ye Uganda. Ekikwewuunyisa nti amata gano tewali muntu n'omu asobola kubeera ng'atwala omutindo nti amata bagakebere. Bannayuganda amata ge banywa ddala gatuukaganye n'omutindo, kubanga kati awo abantu balwala kolera nga temumanyi wa waavudde. Naye ng'ebizze ebyo by'olaba mukwano gwange ampuliza bya kidiba, mazzi ga mu mifulejje, ga mu byala, ga mu ntobazi wansi gaasena, era nga bw'olaba najjuza kkaani. Kati munnayuganda ekiyinza okwewunyisa, abantu babo bamuyiteko bamulaba, ate era naye yennyini tatidde ku kyakola. Waliwo n'omuntu omulala wuyo atudde awo amulaba nga bw'asena amazzi bw'aleeta bw'ajjuza buli kkaani erimu amata. Amazzi mangi gasinga n'amata agali mu kkaani gwampuliriza. Kati mukwano gwange ampuliriza, eyo Uganda mwe tutambulira, ng'ekisinga okwewuunyisa nti bannayuganda bangi amata baagavaako dda. Si lwakuba tebaagala ganywa, naye olw'ebyo ebyogerwa nti amata gaba g'amazzi. Tunuulira omusajja kyakola, ayiwa mu kkaani ne kkaani ez'enjawulo nga zonna z'amazzi. Naye ekikwewuunyisa nti bannayuganda abandi badde nga ba concerned citizens bajja ne bamuyitako buli omu ng'ali ku kiki. Balaba ebyo bintu bya bulijjo, ekyokubeera nga amazzi bagongera mu mata kya bulijjo, naye amazzi laba waagasena bwe wafaanana. Ebizzi byasena biibyo nga bw'obiraba obidiba bya mu kkubo, ampuliriza biibyo byasena biibyo bitaba, n'abeera ng'ayiwa mu mata gali. Ffe ge tugenda okubeera nga tunywa ewataliga nti asenye ekikopo kimu, ewataligamba nti asenye lita emu, ekisaalu okiraba. Era ne waali si wala ne tawuni nga bw'olaba kumpi n'ekibuga, naye tatidde asena amazzi mu bisaalu n'ayiwa omwo. N'amala okuyiwa mu mata n'akwata amata gano nga bw'ogalaba n'agavuga ku pikipiki eyo, nga gw'olowooza nti omusajja ajjuzza mata meereere ku pikipiki, buli kkaani ejjudde mata. N'asaanikira bulungi nnyo, n'abeera ng'asimbula pikipiki ye n'agivuga n'agyolekeza ewali zi dayali
ez'enjawulo. Kyokka ate ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa mukwano gwange mpuliriza, amata gano bwe gatuuka ku ddayale era bongeramu amazzi abaddayale bennyini. Kyokka nga n'agaleese yayongeddemu amazzi, nga neeyagakamye yataddemu amazzi, naawe agenda okuganywa oyongeramu amazzi, kati n'obeera ng'onywa bunyikkala mukwano gwange mpuliriza. Kankusabe n'obwombe firi eno gimpeera ekigalo, alina kyakomentinga kikomentinge. Tutambula ne Hajimiti omusomi w'eddwa, ennamba ye esembeyo 15 alina ekizibu kyonna, oba mu maka oba mu bizinensi oba oyagala promotion oba visa oba oli bweru wa Uganda oba mu Uganda, mukwano gwo ku WhatsApp ajja kubeera nga mukwano gwange mukwatagana. Ayagala okulanga business ne AKTV, ennamba yaffe eri waggulu eriko for business 189. Leeta business tugikuba abantu oba oliawo bannayuganda bagirabe. Mukama Katonda akumpera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Ngenda kubeera nga nkusibulira ntukwatagana olunaku lw'enkya. Ssaabasajja Kabaka wangaale alamule Obuganda. Bye bye.